08 oba 0774 45 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoedi.com. Yes, nateto kukolesa mu bubaka oba tukyagenda maaso Omunnyo Ku Makya eddakiika ntuba tugenda okulaba ate empapula ezaffe wano mu ggwanga lya Uganda ziwandise kuki naye katunumye bannaffe ba MTN bongera okujjukiza gwe na customer ali eyo nti okuweereza n'okugyayo ensimbi mu nkola eya MTN mobile money ebisale byasalikako okuvanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano nawe twogera kati genda bugenzi ku agent yenna ali awo omugambe nti ndikira akasente kano oba nzigirako akasente kano ebisale biri wansi ddala ate ng'ofuna obubonero obumanyiddwa nga MTN thank you points zino zikozesa okugula airtime oba okugula data n'osigala nga otambulira ku mutimbagano bulungi beba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa ekitongole eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Kale no Daily Monitor olwaleero omutwe omukulu agambye nti bataano bafu oluvannyuma lw'ekizimbe okugwa kyetubadde twogerako bagenza okugenda mu kyapa nga bataano bakakasiddwa nti bafudde era bakubyeko ekifaananyi wano ng'ebimotoka biweetiye bigezaako okutaasa n'okugyayo debuli eno okulaba nti bajjayo abakyali abalamu n'abawagamidde mu mikwesese gy'ekizimbe kino ekyagudde mu bitundu eby'omu Kisenyi emisana gajjo. Kibi nnyo ate ku muko gusookera ddala nate amawulire amabi ge twogeddeko enkya ya leero abadde akulira ekereziya ey'aba Orthodox avudde mu bulamu bw'ensi eno. Daily Monitor amuwandiseeko wano okusinziira ku lupapula lwa Monitor lugamba nti ssaawa zabadde nga 2 ez'ekiro bwe balabidde ka tweet ak'amawulire ag'okufa kwa Archbishop Jonan Lwanga. Ate wano tuyongera tulaga nti polisi ino enoonya ab'ebijambiya abatuuse enansana. Bagambye nti b'ebijambiya twakola eggulire wano ku Lwomukaaga nga balaga nti obutambi obwali bukwatiddwa naye ekifaananyi kye bataddewo nga bulaga nti baali bayingidde nga bagezaako okumenya emizigo egimu mu bitundu eby'Kibwa wali enabweru babewandiseeko wano polisi egamba nti tetudde nayo etandise okubanga enoonyereza abantu bano oba oliawo baavudde ate Masaka ne baleka nti beesozze ekibuga. Ne wane ne Busia amawulire galaga nti ebijambiya nayo bituuse. Wano bakulaze kaawonawo Kenneth Ouma ono yalumbiddwa ababadde bakutte ebijambiya ne bagenda mu maaso n'okubanga bamubbako ebyennyanja bye yabadde alina saako ne pikipiki kwe yabadde atambulira naye nga babadde babijambiya. Eyo district nayo ya Busia. Anti kati kizibu buli ajja okubba kati buli ajja okukola kyonna adisguisinga nga wa jambiya ajja na kijambiya omubbi n'atali mubbi kati kizibu kati okwawula kubanga connotation y'okuba nti bijambiya tukyategeera nti kati naye erimbiko muyayo buyaye azza buzina jambiya ajja na kijambiya kati kivudde ku bijambiya bye tumanye ebyebye Masaka tetumanyi bulungi obaddala bebo nti obubinjo obwatambudde oba bana ababulijjo nabo beyingizza ne beerimbika nti babijambiya ekyo no kyagala kunoonyereza n'okusalira mangu magezi kubanga nalengedde emukono ate bo bawandise bupapula babuteeka ku soda ne bakasuka ne bateeka nga tujja gundi naye bagaba katoni namba ya soda kati nebwonya soda abantu bano nawulirako nga bagamba nti oba oliawo ezimu ku mbeera waliwo abamu ku bakulu abali bagamba nti oba ndowooza obwavu obuyitiridde bwe buviirako abantu bano naye bwe bubanga bwavu lwaki abantu bwe batuusaako obulumbaganyi buno batambula tebalina kye batutte yadde omuntu asobola okugulira soda n'ateekako amannya n'akasuka wali obwo buba bwavu kitalo nnyo kizibu nnyo twayongera okwegayirira wano balaze bannakampala n'abantu abala mwenna mugenda olwaliro baddamu okugema enteekateeka okugema kusomeka ebifo wano wosobola okugenda bagamba nti abantu basinga kwagala bagemera Kampala ne Wakiso era wano e Kampala enteekateeka yagemera mu butale amasinzizo ate ne paaka kankusomereko wano efe mangu Kolo Airstrip osobola okugenda ku Central Division mu Kampala Park enkadde Kikubo Lane Kisenyi Bus Terminal mu katale k'Owino e Nakasero Bajaba Industrial Area Bwayise Community Hall bingi naye nga okugema kuno kugenda kuyambako nti okutambula kubadde ogenda mu centers ezikuli ewala
eddagala balireesaawo wennyini we muli ndowooza kino kirungi nnyo ate bakola n'abasawo n'abagundi n'abasomesa kubanga kakati enteekateeka eno egenda kuŋŋaanya abantu bangi tojja kwawula nti ono musomesa oba ono ye yeetaaga okugemebwa amangu kubanga ye arisikinga nnyo so kye baba bakola ne ku masomero nga bwe twasaba bwe babeera bagenda mu maaso n'okubanga bakola eddagala babeeko ne we balitwala babaleyo amasomero nga 30 bagagatte wamu bafuneyo center. So gye mitwalo gino giri 12,856 doses ezigenda okubanga zitandikibwa olwaliro. Enteekateeka ya nnaku ntono nnyo mwanguwe batandika lero paka lwakutaano. Lyo weeriri? Weeriri emitwalo 12 weegiri. Naye ng'ate era amawulire amalungi olwaliro tugenda kufuna Moderna. Gwe muguze? Eggwanga ery'Amerika lituwadde Moderna emitwalo 64,700 doses. Kuliko n'eryokugema abafagani? Ono Moderna anti kati gy'ekirungi kye. Oba lyonna lyaffe. Lyonna ly'abannayuganda. Waliwo okubanga abalayika baleese lyakugema abafagani. Bali bazze bamaze okubagema. Bajje bamaze okubagema. Mu mbeera eyadduka-dduka. Babagemera ku nnyonyi. Ate bannange. Babagemera mu nnyonyi nga babaleeta. Ebbanga likyawongera. Naye katono nnyo tusokulimalize wano nti Moderna ono ekirungi nti ye asobola okumikisinga ne AstraZeneca. Kati yafuna AstraZeneca. Asobola okufuna jabu ey'okubiri nga ya Moderna. Asobola okufuna Moderna oba okufuna Pfizer. Kati wakafuna 3 sofa ez'enjawulo ze twakafuna mu ggwanga erya Uganda. AstraZeneca gwe twasooka naye ne tuzaako Sinovac w'Abachina gwe baatuwa bannaffe Abachina. Kati noono Moderna batugambye nti agenda tutuuka leero essaawa 12 ez'akawungeezi. Shipment elwetuuka mawulire malungi nnyo nti awo tujja kwanguyaako n'amasomero okubanga bagema abasomesa wate bafunye Sinovac abasinga obungi. Sinovac tagatta na tunasanyuka ng'eddagala lituusiddwa naye eyafuna jaba esooka yanguwa misinde nze abantu makubiriza bagende babageme kituufu okugema kulungi okugema kwetaagisa embeera eno gye tulimu ey'akasattiro. Minisita w'ebyobusuubuzi wuuno waneeno Harriet Ntabaazi aweze okuddamu nate okutunda ebweru w'eggwanga raw materials ebintu ebikozesebwa okwongezebwako omuwendo okufulumya ebirala okugeza nga ppamba akola olugoye emwanyi ne bakola mukaawa ebijimusa n'ebintu ebirala tewali kuddamu kubifulumya Uganda kisobozese Uganda okwongera omutindo ku byaffe waneeno tukole kasente. Minisita bw'atyo bw'agamba. Omukyala Musumba wuuno agambye nti awulira emirembe mu mutima oluvannyuma lw'okugyayo omusango gwe yali avunaana Minisita wa East African Affairs era First Deputy Prime Minister Rebecca Litwala Kadaga. Wandigambye nti Salamu Musumba. Mukyala Musumba. Yes. Mukyala Salamu Musumba. Mukyala wami Musumba. Isaac Musumba. Yagambye nti nno ekyamukoza kino ekyasookerera ye civility oba obukulu mu byobufuzi nti level gyatuuseeko tayinza kugenda nga binkana n'ebyo ate n'okuba nti bano basoga girls tayinza kwoza ate n'ayanika mu ttaka mu bufuzi. Kati agambye nti akuze era agunyuse mu byobufuzi bino byogenda mu maaso kati alina kwebuzibwako. Kati agambye kati mukyala Kadaga ekintu akitwale maaso ate ne Busoga girls Kadaga Lumumba Kazibwe ye erina okubanga yewookuna ensonga ebulamu kubanga era ne munego yagiddeyo omusango bonna ono wagamba nti akuzeemu naye aba akuzeemu bakireke batambuliraawo ate bano bonna baana Busoga eteekeddwa okugenda mu maaso si mu byantalo nakusika mu byabufuzi. Wano waliwo Deputy Academic Registrar mutendekere kulu ery'e Makerere aliko gyavunaaniddwa ku nsonga y'okuba nti waliwo obuvuyo obwakolebwa mu kutikkirwa okw'abaana. Gimusingisiddwa nno gyaki graduation mess gundi amaganduula ojjukira emivuyo egyaliwo mu matikkiro ag'omulundi ogw'enkaaga mu omusanvu. Bano Bachina bazireete omunaafunako enkofiira omunaafunako ekijoowowo eyabirimu ya mukyala Margaret Lwega etuusa bamugambye nti emisango gimusinze gigino Anti-Corruption Court yino Judge Margaret Bulya yamusingisiza emisango egyo. Abemazaka badduse mu maka gaabwe badduse mu nnyumba zaabwe lwa bijambi ebigenda mu maaso. Olaba ebigambo ebiwandiikiddwako ku kisenge mugala amadinisa gammwe nga bukyali mwegendereze twabawulidde nga musaba tukomawo naye omuntu n'awandiika ate empandiika y'emu n'awandiika wano n'agenda ku kisenge ekiddako n'awandiika mutwegendereze twabawulidde nga musaba mwabadde mutwogerako naye tujja kudda. So yembeere abasinga badduse mu maka gaabwe bagamba kabeetegule ekibabu. Waliwo wano head teacher ow'ekibuku
abakulu b'amasomero mu kibuku eyo babanoonyerezaako lwa nkwatambi ey'ensimbi eza UPE. Epalisa ab'ebyobulamu amalwaliro tegalina ddagala. Ministry y'ebyobulamu katusuubire nti omulango ogwo muguwulidde. Ab'epalisa tebalina ddagala. Ate wano mu sports bagamba nti Uganda seek first ever win over Mali. Ebino bya ndowooza World Cup qualifying gundi ezo mugero ajja kujja yongera akututegeeze naye nga Uganda bagambye yine eyagala ewangule Mali mu nteekateeka zino ezebaliko eza qualifying mu kikopo ekyensi yonna ekyomupiira. Katulabe wano amaze okufuluma enkya ya leero awandiise n'agamba nti lipoota y'abambega yiino etiisa. Ebijambiya bigwa bitya? Biri muneeno bigwa bitya. Okay. Lwaki buli mutwe gw'omukadde attibwa gusasulwa emitwalo 10? Ojja kisanga muono bwino. Mbega alagudde ebitiisa simanyi gwe baziwa. Museveni asomedde bajenero obujulizi obuluma abanene mu NUP. Ojja bisanga muno. Ebitiisa ku magye agayiriddwa byonna biri mu bwino. Bwino ku musajja w'omugagga Sudiru eyakwatiddwa ntabwe kye yamuviiriddeko ebyo ono bwina abireese. Nze tebandoga ani agamba ebyama lwaki bakazi ba Museveni beewera kwetta. Mubejja bwanga agireyo nakalema ejjembe kambwe baba na bakazi ba Museveni 27 abatunka ojja basomako wano obategeere. Engeri Rokechi gye yanzitira omwana wange omubwati ani abuzaawo abavubuka abasiimulanga n'okunywesa soda ebipande bya Bobi Wine mu kalulu. Ekyo kibuuzo. Okay. Wano balaze nti kati okwogera erinnya Museveni ewa Kagame kabeera kalabba. Ne wongerezaako nti Yiso ekoze lipoota enkambwe ku nsalo y'e Katuna. Bwino ku musajja wa Sudiru eyakwatiddwa byonna biri muono bwino. Nja kuwamba mukyala wo pulaani y'okusesemya katolu bw'amasente zonna ze yalya mu Parliament. Baluwandiseko wano ono bwino. Ensonga za bwanga wuuno bamusindiseko alimanda baziwandiseko wano. Ebyaka miliyoni bikyali bibi bamutwala mu Amerika ajjanjabwe ekyenda mumusabire. Bambi. Ate wano boogedde ku bizuuse ku mbizi za Museveni zitema abantu. Ebijambya bigenda kuggwa bitya mbega alagudde bitiisa engeri gye basensera Masaka gavumenti eyogeza bumalirivu. Era ng'olwaliro munnaffe Segirinya Muhammad ombaka wa Kawempe North ate ne Allen Sewanyana ombaka wa Makinde West bagenda e Masaka eyo okubanga bakola zi statement ez'enjawulo. Twagala okulisaayo ababaka abagenda e Masaka okulaba ku bannaffe abo nti mukulikire eyo ddala. Kabaka yakakasa Bungereza nti ye yeetundira ettaka lye. Kati abaana ba Muteesa owookubiri Kasasa ne gavumenti bagibanja ki emutungo kibuuzo. Kale byonna mulimu n'ebigezo wano abaana abakyali ewaka aba primary osobola okubifuna n'obeera ng'obawa mpolampola waako ono n'abeera nga obafuula bize. N'omukolo gwammwe mweguli peegi 14 wano ojja kujja mu bisomeko kasooka tuwummulemu katono nnyo kanyomero ka Fedde ne munne wano mujja kukalaba engeri Rokechi gye yansira omwana wange omubwati ani abuzaawo abavubuka byonna ojja bisomako mu ono bwino omukolo weegulu nnyo wano ogwa 14. Kale katulabe obubaka bwa Mzee Wilson Tamale manya ekidduka kyo bwe tukomawo tugenda tulabe ensonga endala naye katono nnyo manya ekidduka kyo ne Mzee Wilson Tamale.